Essula ey'e12. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Kubanga mu mulowoozo oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkanaawo ez'abakola ebibi ku bo bennyini, mulemenga okukoowa nga muddirira mu mmeeme zammwe. Temunnawakana okutuusa ku musaayi nga mulwana n'ekibi, era mwerabidde ekigambo ekibuulirira ekyogera nammwe ng'abaana nti, mwana wange, tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama, so toddiriranga bw'akunenyanga. Kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula, era akuba buli mwana gw'akkiriza. Olw'okukangavvulwa kye munaavanga mugumiikiriza, Katonda abakola ng'abaana, kuba mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? Naye bwe munaabeeranga awatali kukangavvulwa, okugwana okututuukako ffenna muli beeboolereze so si baana. Nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe abaatukangavvulanga ne tubassangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo okugonderanga kitaawe w'emyoyo ne tuba abalamu? Kubanga bo baatukangavvuliranga ennaku si nnyingi olw'okwegasa bo, naye oyo atukangavvula olw'okutugasa, tulyoke tufune omugabo ku butukuvu bwe. Okukangavvulwa kwonna mu biro ebya kaakano tekufaanana nga kwa ssanyu wabula kwa nnaku, naye oluvannyuma kubala ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa mu kwo by'eby'obutuukirivu. Kale mugololenga emikono egirengejja n'amaviivi agakoozimba, era mukubirenga ebigere byammwe amakubo amagolokofu, awennyera alemenga okugavaamu naye awonenga buwonyi. Mugoberenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, awatali obwo si wali aliraba Mukama, nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna aweebuuka mu kisa kya Katonda, ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza, era ne kigwagwawaza abangi, walemenga okubeera omwenzi oba atatya Katonda nga Esawu eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu. Kubanga mumanyi nga era oluvannyuma bwe yayagala okusikira omukisa n'agaanibwa, kubanga teyalaba bbanga lya kwenenyezaamu, newaakubadde nga yagunoonya nnyo n'amaziga. Kubanga temuzze ku lusozi olukwatibwako era olwaka n'omuliro, n'eri ekizikiza ekikutte zigizigi n'ekibuyaga, n'okuvuga kw'ekkondeere n'eddoboozi ly'ebigambo, abaaliwulira ne beegayirira obutayongerwako kigambo lwakubiri. Kubanga tebaakiyinza ekyalagirwa nti, newaakubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi kirikubibwa amayinja. N'ebyalabika byali bya ntiisa bwe biti, Musa n'okugamba n'agamba nti, ntidde nnyo era nkankanye. Naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omu ggulu, n'eri obukumi bw'abamalayika, eri ekkuŋŋaaniro eddene er'ekkanisa ey'ababereberye abawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Abeeri. Mwekuume obutagaananga ayogera, kubanga bali bwe bataalokoka bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi, ffe abakuba omugongo oyo atulabula ng'ayima mu ggulu, tulisinga nnyo obutalokoka. Eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti, ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya, si nsi yokka naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa, ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa, kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya, kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya.